Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo naona kudungu nyongero kubira nga temba buuza ko kasubire bukimu kitambula bunyuma idadi sana abana bakikubira mu America yo mambukano yo maserengeta wonaona mu Canada na manyongero kubira nga temba buuza ko abalabira mu gwanga lya Uganda manyika data kabeyi muko naye mukola kyono kyo nisoko kubira nga ate at least mufuna update sifa hadizabera abaletedde eranga atamenye kigenda maaso wano kutusako amawulire agenja uloka bugabira gatambula mu bitundu ebigwanga ebenja ulogwe ajota sabude kubera nga ate otuka wansa ogendawo ku video ubongo ogifunye osula ndowooza yo okusiza ensonga nga bwetogenda kubera nga ate oziwulira onterako ekigalo ku video ate tewerabira kubera nga ate osharingira ku banno ensonga netubeera nga ate twegeyageyamuko kakati no essanyu eriri ew'omukulu dictator Amiri lirabikanga munange lya mokiwagonja era nga omukulu ono abadde maziga mayitirivu nnyo oluvannyuma lwe yali mukyala we Chosen Becky okumuzaalamu omwana wabula omwana ono n'abeera nga ate amulemera. Dictator Amiri recently yavaayo n'akaaba maziga mayitirivu nnyo n'ategeeza nti Chosen Becky munange yamuma access ku mwana we bulenzi gwalina oba ye Heather ndowooza ye Heather munange Dictator Amiri finally mukama katonda amazze n'abeera nga ate munange addamu essaala ze era nga olunaku olwabadde lwajjo omukulu ono mukama katonda yamugonnomoddeko ekirabo ky'ezzadde era omukulu ono lwafunye amawulire yasuddewo emirimu gye egya restaurant n'adduka butereevu mu ddwaliro okubeera nga ate ayozayoza maama w'abaana be olw'okubeera nga ate yazzemu okumufuula taata era wenyini weyasiriza ebyama n'agamba nti amakanzu n'abagomesi tubeere nga ate tugagolola anti essaawa yonna tugenda kubeera nga ate omugole tumukima era nga njagala kubeera nga ate kuzanyira obutambi buno tulabe embeera eyimiridde etya sayidi zeyo tula abutuzikalira agenda wasaawo naawe obeere nga ate osundowoozayo okusensonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwuli noba gujjeeyo ngenda kuterawo omukulu Frank Gashumba ebya famire ya Alex mukulu kati omugenzi ne Frank Gashumba bikutte wansi ne waggulu njagala kubeera nga ate bikuzanyira ate tulabe ki bino kubeera nga ate bigenda mu maaso sayidi zeyo Sheka Shafu mufuna ajja kulombereddwa ku namba zesimu ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana katulabe ensonga zino kyekiro akadde kano tembaawo nze endowooza yange yandibadde bweti nze as long as ali submissive gyendi ng'asobola okumpuliriza nga bw'eŋŋamba nti munnaye bebi tukole bwe tuti nga tukolera wamu nze oba afunye sente atya oba afunye mmeka oba afunye tozingiriza saagala ziringiriza ezo as long as ali submissive ekimpa emirembe mu muwongo bwange omuntu yenna nga aŋŋondera ng'ampa ekitiibwa awo ng'awa n'abantu bange ekitiibwa that's all nga nsobola okuteesa nti munaye tukole bwe tuti ng'asobola okunneebuuzako nti munaye hani jala genda kumitiyana ezabugeza kitegeera si muntu gwogende tinze ndi eno mitiyana nga ye yatuuse dda okitegeera asooka kusaba lukusa alina sooka saba ki lukusa awo nze kasatu banga tukwataganira awo nze siba na buzibu oba akoze sente mmeka oba ki tofaayo sifaayo abakyala abo balaba teri mukyala atandika na mputu na mulundi gumu batya kyengezaako okugamba teri mukyala yenna akeera ku makya n'omukola n'otandika okubeera naye n'atamenda awo nga takuwuliriza omutawuliriza muntu kyekintu ekijja kyezimba mpolampola teri mmotoka etandikira mu 18 acceleration etandikira mu 0 nejja mu 20 40 60 80 100 120 paka mu 10 meka 8 okukaluba kw'omukyala kwonna kwengezako okulagamu eno ensonga bweki tekujja mulundi gumu kati omukyala baba bakola kano bakola bo nga balina otutestinga batutestinga batya webale nnyo ajja nga atestinga mpolampola n'alaba kino osookitoleetinga kakati nze nganzi bwe tubeera nga tuli waka mazima ddala nga ndaba akakalukanye kangeza atudde ku baafu y'engoye kuva ku makya giriko eno bwakuteerako caayi eno wakutabulira caayi eno wakola bwati byebyobyogera ati kati waliwo naye w'omulaba ng'akoze eki byonna mbiraba naye emmere ng'ali bize kati nze bwe bibeerawo ebityo nga ndaba ali bize ebyaddala nze we ndaba wali omwana ng'ayonoonye oba nga afuse oba ki ngenda ne mukola ki ogenda n'omulongoosa ogenda n'omugera kwade kitwala na ddakiika 3 nze naye kiba kitwala sekendi 10 ddakiika 3 ogedde nnyingi omwana wange
nze taata ate olaba ekyo ekyokumulongoosaako omwana kiina ne bondi bw'omunaaza eyo bondi agirefuna bondi n'omwana eyo bondi sikyagala kyagala mwana wange ajjukire nga mulongoosa omwana manya nagawa taata yali anfaako abireke omwana tajjukira bwe kibanga bondi erina kuba ali nga mukwekweya nga mulongoosa musangula agireke kankole bondi ey'omusasulira school fees kankole bondi ey'okubanga walwala nsasula ssente kankole bondi ey'okubafunira ssente z'emmere naye ez'okuba nga ayonoona nze muyambe era nze bwe nkuyita ne bw'oba oli omwana ye kati okola ki ng'omwana ayonoonye anti abeereri aveeyo ali nkangeze mu pampa gwe nga tomanyi era n'omwana wayona ng'ali mu pampa ng'ategeera ngenda mugoba ng'atambula ngenda mugagendebwa maamawo tompunyirira kuba tekyo nali tekikkirizibwa saagala kubeerawo embeera yonna yonna ebinoonekeko ewaka wange kuba kuwummula si kumenyeka ewaka kuwummula anti naye abeera akooye anti esa accommodation nti ate ye wawummulira awummula nga siriiwo bwekimanyi nti emirimu ffe tukuzibwaka nga tukola nze nakoma okukola emirimu egyo nga for example nakoma okuba nga nsobola osiimula ennyumba kuba byonna byeŋŋambe waka nsobola byekolera nsobola okwefumbira nsobola okweyoleza nsobola okwegololera nsobola okusiimula na buli kimu n'okwera byonna mbisobola naye nakoma okukola ebintu ebyo ndowooza yali P7 bwe nayingira secondary tebaddamu kunzikiriza bikola era ewaka bandekera emirimu gyali egi kwali kwasa nkuba even nakukima mazzi mpozi n'ente okuzitwala ku ttale okuzijjayo ez'ente olw'ensonga abaana ab'obuwala baganda bange basisita bati basobola kukola mirimu ng'egi mpozi n'okulima nti musobola okulima egyo gy'emirimu ng'egi abaana abangi gye baali bakola era nga buli mulenzi atuuka webalinyo buli mulenzi atuuka noera ku lujja olujja ng'atendera kati ate muganda ng'akole ki omuwala nze nakeeranga n'ogera n'okiba amazzi pipa namba muganda omuwala n'ayera bwezirujja pipa ennamba ey'amazzi n'okwera olujja ki ekisinga obuzibu ejjula ebidomola 12 webale nnyo ng'ate amazzi tugakima wano enzizize mukyalo ozimanyi seeka eri ate mubeerako olusozi bweruki kubanga oluzi lubeera wansi amazzi okufuna amangu kati nyambusize ebidomola 12 bweze bwezirujja naye ate olaga nti ate nnokera ku makyanja era olujja kati nze njerekala olujja gwogende kati nze omukyala nsobola omugamba bwenti nze bwe nongoosa omwana bayirawo nze nsobola nokikola omukyala naye ekyo nkikola ku condition egi nze ekyo kikolera so kikola ng'ompasizza ate waba mulwadde ng'omulaba ali wali alikangeze mulwadde musujja kale gumuluma olaba mugonvu naye ate ng'alina ali okukoza ebintu ali mukoza wali ngoye olaba anekanula agiyina mugonvu nnyo obulwadde kati ngenda kuwa n'example endala kuba nakyo manyi ojja kimbuza ate waba olubuto tubigatte bibiri bw'aba okufunzafunza mu budde ali lubuto oba mulwadde babiri tubigasse kuba n'olubuto nalwo lubalwaza si bwe kiri ekisooka era nja mugamba aleete mulamu gwe tuyita mulamu muganda ayita mulamu alete muganda we najje waka muyambeko ajje muganda wajja akwate mu bbi akwate mu bikyalo ng'osa omwana ze sijja nze kangende nkola essente ezijja okujjanjaba ejja osasula eddwaliro kuba buno obulwadde era wenaasigala ewakamu ate ndimukufa nnyo ndi mu lulaavu tugenda kujjawa sente ezinakutaasa obulamu bwo obulwadde nze siri musawo nti ngenda kuwa eddagala naye mba ndi musawo sirina ddagala eryo era tulina ddiguzaki kati kangende ulefuna mulamu wo oba tewali mulamu wo nze kandeete muganda wange waakiri omuwala ajje waakiri akuyambe mu ngeri yonna yonna kyengezako okulaga omusajja tewabangayo position oba tewabangayo situation yonna yonna ekuteeka mu mbeera ekutandika okukozesa emirimu egyo kubanga ojja kwejjusa mu maaso eyo abasajja bangi saawa zino bejjusa webale nnyo tuyagala kunyambako okimanyi nti omukyalawo bw'akimanya nti osobola obikola newatali mulwadde agenda kwefuula omulwadde akobadde okamanyi ogenda musanga nga teyafumbye nga yeetiikimya kati ekiba tulina buli bumu kyala nze banzijamu engatto bazinyambaza sokisi bannaaza bonna babikola nze sina bamazzi ganyogoga ate wakasitekawo hiita seeka nze waka bwenva mu motoka eyo bwenti nenzijaawo ate nkuba oba yatonyo bakiki nze nzija n'engatto zange bwentuka bwenti oli gwe wenyini nze sibera nemala nyingira nga musigadde ku TV bonabona balina bivaako ennyumba nsobola ogijjamu oluggi nsobola odduma mulamu mbayigirize ate oluzzaamu nkola ku ssente zammwe mulina okugulisaayo nga nakatuuka limu nga tenazikira mulina okujja mulabe nakyendeese mu bisitule kuba simu ababisitule okuva gyenvudde nzize nagomanye mbijjeewa mwe muli ku buzannyo mulaba mulina okujja mukebeere mulabe biki byendeese
bijemu bwomala obijjamu munkulisa eyo nyingire ennyumba nzijemu nze nga tonzijjiramu eri mu nju bebe nyime balina okusumula obuguwa bakyalirako ekisanyo kwambala ngato za bugwa naye ngenda tandika okikola ekyo kuba kati ndabadde mbawedde eberingi engato ezo balina osumulanga obuguwa mujjemu stocks bwe mumala lwakuba nti bakyala bange siri baleetako mu kamera naye aba bamanyi mukyala wange agambyewo nti bwatyo nga bayogera bwabikola bw'omala awo ng'ozigyamu engatto bulungi nnyo kajuyisi kabeerawo kuba sira kulya alya bweru nzijje kajuyisi nkamala okukafuna bwe mmala okukafuna amazzi agookya oba mwagafumbye dda sinaabaganyogoga obudde neewuba bo bwokya nze tonnyumiza galina okuba nga ate omukyala olina okugakwatako kwogawulire si byatabula butabuzi ogende ng'oyinaayina osuuleyo obusuzi okitegedde hiita sigiteekawo ebintu bibiri byesateekawo ka microwave ne hiita saagala bunafu sirya mmere eyo yakuzzaako n'amazzi genyini njagala nkulabe ng'ogafumba mmanye saagala ogende just kuteeka amazzi agafumbire wali agafumbe agatwaleyo amalo gatabula bulungi nnyo omukyala wange njagala nnyo okulaba nga nfaako nti eno wabweru omuntu nze wabweru newompisanga bw'oyagala naye gali maka gange leka bampise nga kabaka kyovula leso agamba musajja nti kanzije kankusalira amateeka g'olina bwe balina okuyisa era nze waka bwe nzijewo kyefamily nesanga mukyala waakubuuza oba yeesimbye bwakutte mu binabina nze sinyega naye ninda olunaku lwokera ku makya n'okyalako ewange bw'okerako n'okyala ewange empisa gye bampisaamu bw'ovaawo kuba tulina emikwano mukwano gwakukyalira n'akwata ku menagana naye gwe nga bakuyisanga kabaka n'ombuuza wadagala bampise ng'omukopi nti bakuyisa bulungi n'osinga kabaka n'alaba ekigenda mu maaso fe tulina emikwano omukyaza nalaba mukyalawo nga akufukaamiridde bano banze simama mukazi tanfukaamirira nze mukyala wange afukamirira buli musajja buli musajja teri ebyo mbwate simala biti afukamira ku ttaka n'akubuuza bw'amala okubuuza kimala n'abategekera ebyokulya biki ate si bye bino byokuba nti katungano etunyumya omukazi naye abeerawo yeetuuzaawo abasajja banyumya emboozi otuddawo olumika ki anti awongerawo ku booluyi okolawo ki vaawo olumala obabuuza omukyala olumala obuuza abagezi tuleetere juice otuwe oba amazzi oyagalayo kati timunaye mukulu mbaze njagalayo amazzi kyate gwe kuba gwe oli bbaawo olwedda aba amanyi kikyonyo vaawo wetuba tumya emboozi z'abajjabo oba omanyi kyo bwe kyatuleka kugenda kwanjula mwesibyewo mwesibyewo tuviire tunyumye ng'abasajja olumala obabuuzaako genda atambula agende era bwe kityo bwe kiri ffe edda twabuuzanga ewaka tibwesibawo mu mboozi z'abantu abakulu anti boneesibawo bajjako abanyumya nawe otandika okubikula ekimu abakukube bwekyo bwe kirina mukyala walina nobalekera privacy akola ki nga munyumya n'abasajja oze ne mukwano onyumiza biki naye ka tulina abakazi ayagala ojje ne mukwano gwo oze ne musajja buno bakwano babiri mutudde naye abeeraawo ng'alinga nga azifu nti oba sipaayi emboozi muba munyumya ogenda olira naye abikula ekimu ibyo onyumya biki abasajja banyumya weetaddewawo ani agambye bikulu omwoyogere amagezi go tetugagala genda njagala kunya nekyefamiri neswaba tutulantunenye bwetala tukwetaaga twetaaga amagezi go tugeetaaga nnyo wali mukiyungu tuwetaaga juice si wano nga tunyumya emboozi z'abasajja bannaye abatulaba omukulu ono sinkubuulidde ebigambo byayogera bwe bulamu bwe saagala babikuteekeko bayinawe kyova nabagambye si buli musajja nti anfaanana abasajja nze bampita musajja w'e Masaka Masaka n'agenda bulungi ogwo ngenzeyo na wiiki ewedde naye kimpisa omusajja w'e Masaka mbu nina olugezigezi omusajja yenna olina okuba nga mu maka go bakuwa ekitiibwa nga tekyagala kyekikola tobulaba nze bwe ntuuka mu maka go kyefamiri nga gwagamba omukyala tafukamira nze sola muga nti fukamira era bwe nzija tulina amaka ge tukyalamu omukazi n'akwesimbako notonaga obusirika sisobola kugamba nannyini maka nti lwaki mukyalawo tanfukaamiridde kubanga ekituufu kiri nti omukazi yatulaga ekifaananyi kye ekituufu a woman is the mirror reflection of the man's masculinity kyeki kyentegeeza weebale nnyo mukyalawo ekifaananyi kyalaga mu public ffe tujajinga gwe n'omusajja enfaanana ye ate ye yetulaga omukyala gwalina ewaka nze bwe nzija wano kyefamiri nyambadde esaati ya white nayo neesaze sigamba nti musipi gwe gugisaze naye esaze nti kuddugala nti ogiraba nti yaguba naye mumanyi ndi musajja mufumbo onenyanze weebale nnyo naye ate kati singa ate mukyala wange ajja wano ng'abikkula omumwe ayogera kino avuma ono akola biki onenya mukyala weebale nnyo naye mukyala wa sultaani oba sultaani abeera atya naye oba kiki omusajja ono ng'ali ku kizibu ng'ali ku yoleke kitegeeza nti omwami gwe wafa nobeera nti gwe kisona kwogera natuuse wano ku lumbe lw'omwami wange
ntambudde essaawa 40 ntuuka wano moderator teyakunologinze wadde okumbuzaako tukwaniza wadde okimanyi nzija nasooka ne basaba kulokulira naye mulindeko ndi mukubo nange nsobola okutuuka nga tugenda ku theatre because that's the only place you can really honor Alex. Wawe twali ku stage twasinkana ku stage tukolede byonna ne mpaka nze natambula na Alex okumalako amawanga emizanyo zinga ze nagizanya na Alex. After that like 97 Alex yagamba nti retire in the theatre yamala naddayo ne he was never active ngabo yalimo phase yo gitwali mu myaka 8 nga tukola mwaka ku mwaka. Kabanga tetugenda kulinda twakoze da program nengamba kale ekyo sijja kale kantu kene mu service yani ndo mu lugendo nina toka wana tebambuza moderator teyangamba konti wadde ogamba nti nga kitalo ngamba ne babuuza oyagala okwogera nemwana ndiyagadde okwebaza abantu omanyi okuva makago buli wetwafu mwana Alex ajja ku gate n'atusibula ne mweyongerayo kwabeera olumu yekayira yazze okuggala ku gate mugende mwangu ennyonyi tebaleka nine nkoba kati olugirugudde ekisiki kiri mu lujjo omulyo ninga tuli wano mu lumbe lwa Alex nali simusubira kufa mu kiseera ekyo yali yalwalako before naye yaddamu endasi mu nnaku eyo nga tewali akusaasira nga bantegeeza nti komiti bankubazi komiti omwana bwe yasituka ababuuze mwagambye mami yagenda atwagala ajja kwogera ku lumbe enkya dakiika 5 kati alonde oba oyogera ku lumbe dakiika 5 oba oyogera wano olondako wayagala okwogera mweno luli ensaawa 7 ogw'ekiro bano bantu kibayagala okwogeramu salawo oyogera ne bano batoyogera. The young lady whom we discovered was a bedside nurse. Those are the two people who were regularly daily at his bedside. The relatives could just come in for a few hours like visitors and then disappear. Never did any of them even spend a night in the ward. He seemed unabandoned. Mu Luganda kitegeeza ki? Yalabika ng'omuntu yalekebwawo and a neglected man with no friends. Neglected kitegeeza ki? Era kye kimu. Nga talina mikwano. Yeerabiro yasuulibwawo nga talinaako wuwe. He was brought at Kirudu late in dire state. Yaleetebwa e Kirudu obudde buyise ng'ali mu mbeera mbi. Jjukira Lubaga babagamba tubasiibudde nga mwe mukisabye ne mugende fe medical review ewa Dr. Wekibumba omukugu genda maaso. Surely we could not reverse the brain damage he had already gotten. Twatusobola kukyusa damage ku bwongo. Naye waka waliwo kaavuka kapasita akagenda musabira. Nenga family ya President Museveni ena mu bishop kakati mama yatwalibwa mu ddwaliro esaala yesabwa n'abasawo bakola guki ogwabwe lubale mbeera nga nembiro kwotadde ze we believing nti abasawo balina kujjanja Katonda yakola ki yawonye so kitegeeza bano abogerenya ab'eŋŋanda bayinza n'okuba nga bali tebamanyi nti oba baali bamanyi banga tebamanyi nti ono pasita yagenda maaso mukulimba lima nti asobola okuwonya yagenda maaso mulwadde. Anyway, surely we couldn't reverse the brain damage he had already gotten. After his initial discharge from a private hospital, Lubaga, the instruction was for him kati mbwadde munvumira ki nti oluvannyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro ly'obwannannyini watu ashumu nti Lubaga kuba gye yali ebiragiro ebyamuweebwa byali nti afune ku ddwaliro ly'ekirudu. oyo dokita ennamugongo okay. To seek expert care from one of our professors at Kirudu, but instead he was taken home due to lack of funds. Lubaga bamutwala waka olw'okuba omanya bamutwala waka ye driver ne pastor mumuzeeka kakati gashumba ne mumuzeeka wadde abasawo bagaye munoonye obw'ekikugu mumuze buzaka. And then only brought to Kirudu when almost nothing can be reversed rather. Kati bakugamba nti kasita obwongo bwo bushatinga down ngowedde. Thank you, Akwebaza. Thank Mr. Gashumba for speaking out always about fake friends. Ewe mulidde bigambo bya Dr. Wekiruddu. Simple. Osobola okukola show yo ne trendinga
without demeaning others, without pretending as if you know each and everything. Nze bulwenzi jja wano nenjogera ku nsonga njogera no authority kubanga manyiri percussion ezikirimu nsobola okuwaabirwa. Yes. Ne UCC sobola kunsa moninga. Ate sigwe gusoose. UCC bwe yansa abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.